Katonda yatutonda najja n'atuwa ekyobugagga kye tuyita obwongo. Yes. Obwongo is the central element ku muntu yenna. Nekyannaku nnyo nti baganda baffe ne bannyinaffe abamu baagala okukoma ku kulowooza ne batateekamu kufumiitiriza. Mu katabo ako nannyonnyola ebintu bino wammanga ne ŋŋamba nti okulowooza is basic, which is thinking. Omuntu yenna alina capacity okulowooza. Ate ebiseera ebisinga tulowooza, we act on impulse. Oli n'akunyiiza mu mangu nnyo n'omukuba oli ekiba kyakulowooza. Naye ate okufumiitiriza, it is a deep critical analysis into the prevailing circumstances around you before you make a decision, which at the end of the day is the determinant factor of your failure or success in that particular act. Omuntu akunyiiziza olowooza omukuba naye olina okufumiitiriza nti ki ekigenda okuva mu kino kyengenda okukola. Saagala bantwale bubi, naye obumenyi bw'amateeka oba emisango giyitiridde mu ggwanga, si Uganda yokka n'ensi yonna okutwaliza ewamu, lwakuba abantu ebiseera ebisinga bakoma ku kulowooza ne batateekamu kufumiitiriza. Oli najja n'akola ensobi, omuntu akunyiizizza, oyina emmundu n'omukuba essasi, ogenda okutandika okufumiitiriza ng'oli luzira. Naye ate waliwo yakubidde, singa ensonga ewagifumiitirizaako waligambye ki ekiddako nga kino kivuddeko. Omuntu afumiitiriza takoma kungulu, atwala obudde n'akola kye tuyita critical analysis, ekintu n'akiwa obudde n'akifumiitirizaako nga tannakola decision.